okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu ba Katonda baagalwa, yeebazibwe Mukama atuusizza wano zino nga tuli balamu. Njagala kwebaza Katonda akuteeseteese n'oba nga sawa zino oli bulindaala okuyiga ekigambo kye. Nze agenda okugabana wamu nammwe ekigambo kya Katonda. Nze mukadde Katerega Lawrence ow'Ekireka Hill Conference Church eyeebaza Mukama olw'essaawa eno ey'okuba nga tugenda kugabana wamu ekigambo kye. Bwe tusoma mu by'okwiga bino mwagala, buli we tuyiga eby'okwiga bino tudda bujja, tufuna amaanyi, tweyongera okuyimirira. Bayibuli ega nti omuntu aba mulamu na mmere yokka, naye na buli kigambo kya Katonda. Okay? N'olwekyo nkukubiriza omwagalwa weeyongere okubeera ng'onyiikirira eby'okuyiga bino. Si bino byokka, naye buli kyakuyiga kyonna eky'omwoyo. Kati nno njagala oteeketeeke mwannyinaze, muganda waffe, teekateeka abaana, teekateeka omwami n'omukyala, bonna mwetegeke, mujje mutuule mukkalire tusobole okuba nga tugabaniramu ekigambo kya Katonda. Oba si kyekyo mubeere bulindaala, kubanga abamu muyinza okuba nga mugenda kulaba ebyokuyiga bino nga muli mu kusaabala, nga muli mu kutambula, abalala muli mu ngendo ez'enjawulo. Naye nsaba Katonda abasobozese okubeera nga muli ready okubeera nga muyigira wamu, nga tuyigira wamu. Ekyokuyiga nga tetunakitandika, nsaba Katonda waffe atubeere tusobole okuba nga tutendereza erinnya lye. Abaagalwa, ekyokuyiga kigamba nti ebisumuluzo by'Obwakabaka. Ebisumuluzo by'Obwakabaka. Weetegereze mu kitabo kya Kubikkulirwa essula ey'okusatu. Kubikkulirwa essula ey'okusatu tujja kusoma olunyiriri olw'omusanvu. Lugamba nti era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Filadelufiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera omutukuvu ow'amazima, alina ekisumuluzo kya Dawudi, aggulawo so tewali muntu aliggalawo, aggalawo so tewali muntu aggulawo. Weetegereze, naku zire essatu eziwedde tubadde tuyiga ku kkanisa y'e Saadi. Netuyiga nti ekkanisa yali eddiridde nga yeebase, Katonda n'agitumira obubaka obugizuukusa, Katonda n'agizuukusa. Naye kati ekkanisa eno eya Saadi naye erina obubaka bwe saagala osuba omwagalwa. Ekkanisa ey'e Filadelufiya erina obubaka Katonda bw'agitumira bwe saagala osube. Agambye nti eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Filadelufiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima, alina ekisumuluzo kya Dawudi, aggulawo so tewali muntu aliggalawo, aggalawo so tewali muntu aggulawo. Mwagalwa, ayogera ku ani oyo? Ani oyo alina obuyinza, alina ekisumuluzo nga bwaggulawo teryaggalawo, ekisumuluzo kyekka nga yakirina, nga bwaggulawo teryaggalawo, nga bwaggalawo teryaggulawo? Y'ani oyo? Ali omu yekka nga Yesu Kristo Mukama waffe, y'alina ebisumuluzo by'obulamu ebitwala mu bulamu. Aggulirawo, bonna baggulirawo, teri ayinza baggalirawo, baggalira teri ayinza baggulira. Nga message nnene. Weetegereze ekyokuyiga kino mwagala kikuteeketeeke okubeera nga oggulirwawo, okubeera mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. Ekigambo concierge kiva mu kigambo ky'Olulatini olw'edda ekitegeeza muddu munnammwe.
amakulu amangu mu Lufalansa kivunulwa nga omukuumi w'ebisumuluzo. Kyokka wadde ng'ennaku zino gayonooneka ne gakyuka olw'endowooza y'okwagala ebintu, kyekyali ekituufu mu kunnyonnyola obuvunaanyizibwa bw'ekigambo kino ekiyinza okuvunulwa nga muddu munnammwe oba omukuumi w'ebisumuluzo. Mujjukire olunyiri lugambye eri malayika w'ekkanisa y'omu Filadelufiya, wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo ekya Dawudi, aggulawo so tewali muntu aliggalawo, aggalawo so tewali muntu aggulawo. Yesu Kristo ayina ekisumuluzo. Okusooka ayina ekisumuluzo ky'emagombe, aggulawo teryaggalawo, aggulawo teryaggalawo, aggulawo teryaggalawo, aggalawo teryaggulawo. Ekyokubiri ayina ekisumuluzo eky'omu bulamu obw'emirembe n'emirembe, aggulawo teryaggalawo, aggalawo teryaggulawo. Olw'ekyo kyekiva kyewuunyisa Yesu Kristo okubanga yeeyogerako mu lunyiri lwe lumu nga yalina ekisumuluzo era omutukuvu. Yesu yalina ekisumuluzo, ffe ffenna bujja kukya lumu atuggulirewo tutuuke mu bwakabaka bwe. Praise God. Atuggulirewo ffenna tutuuke mu bwakabaka bwe. Yesu Kristo olujja kuba lumu era yalina ekisumuluzo aggulirewo entaana z'abamukkiriza ne bafa, abaafa nga bamukkiriza entaana ze zonna Yesu ajja ziggulira abo zonna zuukire bagolokoke bave mu magombe tugende ffenna mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okugamba nti mutukuvu kitegeeza bwa Katonda. Kale ani? Kubanga Katonda agamba nti kale ani gwe mulinfaananya nze okumwenkana? Bw'ayogera omutukuvu mu Isaaya essula ya 4 olunyiri lwa 25 bwe lugamba ano oyo omutukuvu. Enjiri ya Luka nsonyiweko, enjiri ya Luka etunyumiza obuzaale bwa Kristo, era ekyo ekirizaalibwa kyekiriva kiyitibwa ekitukuvu, omwana wa Katonda. Bwetyo bwe tusoma mu Luka essula 1 olunyiri olwa 35 ebigambo nga birungi ebinnyonnyola omulokozi w'ensi nga ye mwana w'omuntu era omwana wa Katonda eyali omuddu, nga bwe tusoma mu Bafilipi 2 olw'omusanvu. Era Katonda yennyini tusoma mu Yokaana ekisooka essula ey'okutaano olunyiri olwa 2. Yokaana ekisooka essula ey'okutaano olunyiri olwa 2 tusoma ki? Katusomeyo omwagalwa. Yokaana ekisooka essula ey'okutaano olunyiri olwa 2 tusoma ebigambo bino. Agamba, era tumanyi nga omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi n'okutegeera, tutegeera ow'amazima era tuli mwoyo ow'amazima mu mwana we Yesu Kristo, oyo ye Katonda ow'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Omwagalwa, njagala weetegereze message eno eri mu lunyiriri luno. Agambye nti era tumanyi nga omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi n'okutegeera, tutegeera ow'amazima era tuli mwoyo ow'amazima mu mwana we Yesu Kristo, oyo ye Katonda ow'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Olunyiri nga lulimu ebintu bingi omwagalwa. Oluwulidde? Olunyiri lugambye Katonda yatuwa amagezi ag'okutegeera
yatuwa amagezi ag'okutegeera. Magezi ki? Ag'okutegeera ow'amazima. Tutegeera ow'amazima. Ow'amazima yani ye Yesu Kristo. Oyo yeyogerako nti nze muzabbibu ogw'amazima. Okitegeeza muti ogutali gwa bulijjo. Omuzabbibu ogw'amaki? Ogw'amazima. Amazima agogerwako ye Yesu Kristo omwana we. Era oyo agambye nti oyo ow'amazima ye Katonda. Lunyiriri lusava nnyo. Tutegeera ow'amazima. Abalala tebalina mazima. Ye okujjako abagayina beba bali mu mwana oyo ow'amazima. Abali mu w'amazima be bokka abalina amazima. Amazima ye Yesu Kristo era ye w'amazima. Bwe tusoma mu Yokaana 14:6. 14:6. Nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Bwe tusoma mu Yokaana 15, nze muzabbibu ogw'amazima. Bwe mutabeera mu nze ng'ettabi bwe litabeera ku muti likala, nammwe bwe mutabeera mu nze mu muzabbibu gw'amazima temulina kye muyinza kukola. Atali abalala si b'amazima ye okujjako nga bali mu Yesu Kristo. Omwagala oyinza kuba w'amazima lwa kino kyokka ng'oli mu Yesu Kristo. Ng'ensi eri ku bulabe kyekiba kigwanira ow'amazima abeere mu buli wamu, abantu bonna b'enjawulo basobole okubeera ab'amazima. Ow'amazima bw'abeera muffe tujja kuba b'amazima. Ow'amazima bw'abeera mu lukiiko lwonna oba lwa church board, church board yonna ejja kuba amazima. Bw'abeera mu lukiiko lwonna oba olw'abakadde, olukiiko lwabwe lwonna lujja kuba amazima. Yesu bw'abeera nga oyo w'amazima oyo bw'abeera mu paalamenti yaffe ejja kuba amazima. Bw'abeera mu kooti zino ez'abalamuzi, omanyi kooti nayigayo akantu kamu, ebaamu chambers. Nakayiga ebaamu chambers, naye buli chamber ebaamu omulamuzi. Kati singa Yesu abeera mu kooti n'abeera mu buli chamber n'abeera mu mulamuzi, omulamuzi oyo ajja kusala amazima era ajja kubeeramu amazima. Tajja kulya nguzi. Ate ekyokubiri ajja kulaba ebintu nga Yesu bwe yandibirabye, asala amazima. Twetaaga Yesu kubanga ge mazima era ye w'amazima. Agambye nti oyo ya w'amaki? Ye w'amazima gwe twetaaga. Era bwe weetegereza agambye nga tusoma wano nga tweyongerayo, agambye olw'ekyo kyekiva kyewuunyisa Yesu Kristo okubanga yeeyogerako mu lunyiriri lwe lumu nga yalina ebisumuluzo era omutukuvu, okugamba nti omutukuvu kitegeeza bwa Katonda. Kale ani gwe mulinfaananya nze okumwenkana? Teri gwe tuyinza kufaananya Yesu Kristo kumwenkana. Yesu Kristo mutukuvu. Yesu Kristo wanjawulo. Yesu Kristo ye w'amazima. Agamba atya bwe tugenda mu maaso? Olw'ekyo ekikulu ennyo gye tuli nti kabaka w'ensi yonna alina empisa ey'obuweereza obw'omuddu. Afaayo nnyo gy'oli okukuwa era n'okukulabirira. Mu buwangwa omukuumi w'ebisumuluzo omukuumi w'ebisumuluzo yabanga muntu alina ekyokulabirako ky'okwaniriza n'okusembeza. Yabanga n'obuvunaanyizibwa obukuuma ebisumuluzo bya buli kisenge. Oyo abagenyi gwe beesigamangako okutuukiriza buli kye beetaaga. Ekyamazima ku Bikkulirwa 3:7 ajuliza Isaaya kye yalagula ekikwata ku muddu ayitibwa
Eriyakimu naye eyalabiriranga ennyumba ya Dawudi yonna. Isaaya 22 olunyiro lwa 22. Buno bwe bulamu obutaggwaawo. Buno bwe buvunaanyizibwa bunene nnyo. Lowooza singa ebisumuluzo bikwasibwa omuntu atalowooza. Nga kyalibadde kibi nnyo. Nga tutebereko mu Isaaya wano. Isaaya 22 olwa 22 agamba atya? Isaaya 22 olwa 22. Atusomeyo ko tulabe. Isaaya 22 olwa 22 agambye nti n'ekisumuluzo eky'ennyumba ya Dawudi ndikiteeka ku kibegabega kye, era aliggulawo so tewalibaggalawo, era aliggalawo so tewalibaggulawo. Weetegereze Dawudi nga illustratinga Yesu Kristo kyali kye kiva kimuwandikibwako mu bunnabbi nga Katonda aganditeeka ekisumuluzo ku ennyumba ya Dawudi. N'ekisumuluzo eky'ennyumba ya Dawudi nditeeka ku kibegabega kye. Yesu Kristo okuteeka Katonda okuteeka obuyinza mu Dawudi nga bwaggulawo teryaggalawo, bwaggalawo teryaggulawo. Kyekyogerwako wano omwagalwa. Ajuliza Isaaya wano ategeeza nti buno bwe buvunaanyizibwa bunene nnyo. Lowooza singa ebisumuluzo bikwasibwa omuntu atalowooza. Ayinza okuba nga asobola okugulira abatalina kuggulirwawo ate n'okugalira abatalina kugalirwawo. Kebera naawe woka woobeera ngamba gwe obuvunaanyizibwa bamuzimbye amaka ag'amaanyi, muzimbye ebikomera, abamu ne muteekamu ebintu ebyenjawulo obukuumi, embwa, ne muteeka sengenge waggulu ku bikomera n'amacupa waggulu. Naye singa gatekeeper asalawo bayingire baleme kuyingira, bayingire baleme kuyingira, singa asalawo naggulira buli omu n'ekiro buli ajja n'amuggulira, omwagalwa kiba kitegeeza talaze buvunaanyizibwa n'akamu n'akatono. Naye twebaza Katonda nti eggulu ayina ebisumuluzo yoyo yekka asaanidde Yesu Kristo Mukama waffe ajja okutuggulirawo tuyingire nga tusaanidde. Nsaba Katonda ansaanyize naawe akusaanyize. Naye era lowooza ku nsonga eno, ebisumuluzo Yesu byalina bikulu nnyo nnyini ddala. Yagamba nina ebisumuluzo eby'okufa n'ebyemagombe. Bw'atyo bw'agamba mu Kubikkulwa essula 1 olunyiriro 18. Bwe kityo obuyinza bwe tebukoma ku kulabirira nnyumba ey'obwakabaka oba ey'okusinzizaamu, naye ku bulamu bwe nnyini. Obuyinza bwa Yesu Kristo tebukoma ku kulabirira bwakabaka bw'omu ggulu, ku kulabirira geete tuyingiza mu bw'omu ggulu ne kanisa ey'oku nsi, nebukwata ne ku bulamu bwaffe. Alina obuyinza obusobola okubeera nga aggulira buli omu ali mu kkomera ly'obulwadde n'avaayo, ali mu kkomera lyennyini ery'obusibe bwennyini obw'oku nsi n'avaayo, ali mu kkomera ly'obwavu n'avaamu, ali mu kkomera ly'okubonaabona n'afuluma. Nsaba Katonda akubeera omwagalwa ndaba akuggulirewo emikisa giyingire. Tusaba nti atenderezebwe Mukama Yesu olw'okubanga tuyinza okwesiga mu bujjuvu ekisuubizo eky'okutuwa ebisumuluzo eby'obulamu obutaggwaawo ebiweebwa obuwa buli yenna akkiriza erinnya lye. Omwagalwa, bwe tusoma mu by'omumirembe
ebyomumirembe ekisooka essula ey'omwenda ebyomumirembe ekisooka essula ey'omwenda njala tusomeyo olunyiriri olw'22 kutuuka ku lw'27 ebyomumirembe ekisooka essula ya 22 kutuuka ku lw'27 agamba atya ebyomumirembe ekisooka essula ya 22 essula y'omwenda okuva ku lunyiriri olwa 22 kutuuka ku lw'27 wuliriza agamba atya okuva ku lwa 22 agambye nti abo bonna abalondebwa okuba abaggazi ku nzigi baali 2,212 abo ababalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu byalo byabwe Dawudi ne Samwiri nabbi be baayawulira omulimu gwabwe ogwateekebwawo awo bo ne bagaana awo bo n'abaana baabwe ne baba n'omulimu ogw'okulabirira enzigi z'ennyumba ya Mukama ennyumba ey'eweema mu bisanja abaggazi baabeeranga ku njuyi nnya ebuvanjuba n'ebugwanjuba n'obukiika obwa kkono n'obukiika obwa ddyo ne baganda baabwe mu byalo byabwe baali baakujjanga nga wayiseewo ennaku 7 buli kiseera okubeera awamu nabo kubanga abaggazi abaana abaasigala obukulu abaali Abaleevi baalina omulimu ogwateekebwawo nga be bakulu ab'enju era abaamawanika mu nnyumba ya Katonda ne basula okwetooloola ennyumba ya Katonda kubanga be baakwasibwa omulimu ogw'okugikuuma n'okugiggulawo buli nkya nga gwe mulimu gwabwe. Omwagalo ayogera ku nnyumba Sulemaani gye yazimba oba ku nnyumba oba ku weema ya Katonda ey'edda waabeerangawo abaakwasibwanga obuvunaanyizibwa obw'okugirabirira obw'okugirongoosa obw'okwasibwa ebisumuluzo okuggulawo buli luggi lwa yeekaalu era nga kyera situeti nga kiri Yesu Kristo mu yeekaalu ey'omu ggulu yalina ebisumuluzo. Nsaba ebisumuluzo bya Yesu Kristo omwagalwa ajja akubeere nanga mbeere ffenna atuggulirewo nga tusobola okutuuka mu bwakabaka bwe. Agamba mu Mateyo 28:18 nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Yesu Kristo yalina obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Yasalawo ku nsi tubeere balamu, yasalawo ku nsi tubeere nga tukola ki tuwona era ye nannyini buyinza. Ate yasalawo baani abagenda mu ggulu, yasalawo baani abalituuka mu bulamu obutaggwaawo. Kyekiba kigwanira ffe okumwekwata n'okubeeranga naye emirembe n'emirembe. Ogenda mu Yokaana essula 14 Yokaana 14 wano agambye olunyiriri olw'omukaaga agamba Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Yesu yalina ebisumuluzo ebituyisaawo okutuuka mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Teri ajja eri Kitaawe wabula ng'ayita mu Yesu Kristo. Nsaba tuyite mu ye mu kumusinza, tuyite mu ye olw'okukkiriza, tuyite mu ye olw'ebyetaago bye tuyina, tuyite mu ye kusobola okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tumwesige, tumusinzenga obutayosa emisana n'ekiro, tubeere nga tumugulumizanga kubanga ye mwesigwa. Ate tewali kintu ky'okola nga kya bukwewaayo nga kya mazima
Yesu kyatali kodinga. Tewali kwewaayo, tewali byokola. Yesu n'atasiima. Ku nsi oluusi tusiima. Abantu ne bwe baweereza, tulina n'embeera ekizibu oluusi nga ffe abantu, ebintu bya favoritism, abaweereza babadde basatu, bonna bakoze bulungi omulimu naye n'osiimako omu. Ebyo Yesu si bwali. Yesu asiima kyenkanyi, ate atusiima ffenna, obuweereza bwonna bwe tukola bubeera recorded, tugenda kuweebwa empeera okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ebisumuluzo by'obwakabaka Yesu yabirina. Nsaba tweyongere okubeera nga tambula nabyo nga tumwesiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Katonda ayinza byonna, ogulumizibwe obw'ekitiibwa ennaku zonna. Beera naffe Mukama, oyongere okutukuuma mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza. Mukama, ebisumuluzo ebituyingiza mu bwakabaka bwo gw'obirina Yesu. Nsaba ayi Katonda, tutambule mu linnya lyo, era otuggulirewo ku lunaku lw'enkomerero tutuuke mu bwakabaka bwo. Tuggulirewo n'emikisa egy'enjawulo Mukama gibeere ku ffe byonna n'amaka gaffe na buli muntu yenna Omukristaayo atambula nga bw'oyagala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.